Oh, Mr. President, you're most welcome. Thank you, thank you. Yes. Oh, Vice President. Yes. How are you? I'm good. How are you? Most welcome. Thank you. Your Excellency, sir, the President of the Republic of Nangai. In the House, we have honorable members of Parliament, and there is something, a very burning issue, which is affecting our country, Nangai, and therefore that's why we have come here to have a meeting and see how we can solve that problem. The meeting of today, the agenda is prayers. We shall have prayer from Right Honorable Minister Abdul Malik. Thereafter, we shall have the introduction, then communication from the chair. Hope someone is noting down. Reactions, and then closure. Let us introduce ourselves. I'm starting by myself. I'm called Winnie Chate, the Speaker of Parliament of the Republic of Nangai. Thank you, sir, Your Excellency. Thank you, Honorable Speaker, for that motion of today. For the love of our nation, we need our nation to go on socially, politically, economically developed. So I will be aggressive, or I will second this motion on behalf of our country. Honorable Speaker, I, the Presidential Advisor of the Republic of Nangai, Richard Mugaga, on the motion of today which you have brought in the Parliament, I'm agree with that for the love of our country, the Republic of Nangai. So if we have decided that all citizens of Nangai are supposed to be married, it's right. His Excellency, the President of the Republic of Nangai, with my fellow cabinet of this nation, I'm agreed with that. Thank you. Your Excellency, the President of the Republic of Nangai, I'm Anisha, the Vice President of Nangai. Your Excellency, sir, as I was passing by, I found out 90% of people are not married. And this is so dangerous to us. Your Excellency, sir, the President of the Republic of Nangai, the members of Parliament, they have finally come out with the idea that we should look for an immediate solution to the unmarried in the country. Honorable Richard Mugaga has come up with the precautions to follow in order to solve this problem of the unmarried in the country. Your Excellency, sir. Thank you very much, honorable members, and the Presidential Advisor, plus the Vice President, for those vibrant ideas. Allow me to take this opportunity to invite Your Excellency, the President of the Republic of Nangai, and to inform you that the ideas brought in the House can help us to overcome this problem if we put them in practice. You are welcome, sir.
Ambelo Godfrey, the President of the Republic of Nangai, I have observed what is affecting the country of Nangai, and within a period of 2 months, I will have come up with a solution. And the Right Honourable Speaker will let you know. Odi. Wasiliyo. Mama jali. Nyabo. Kale nango basanga. Shalom. Genda, olete ntego kugenda. Kale bambi nango kusanga mwebale kumenu byemutusingako kale muwala wasiibye otya oli mulungi emisomo zigamba ki mirungi era dde mama kale mwebale kumenu tambudde mpola mpola bambi kakano mama mbadde nno omuntu gwe nnoonyaako naye bandagiridde ne baŋŋamba nti oba abeerako sayidi za wano. Segede wino kubanga muli solidi so tekeo so kutekeo jab wantu weerinda ku kigere kyo kiseerera nnyo oyina okubanga okuba omuntu engumi emu okuba omuntu engumi meka emu osegede ebyo ebyoli kuseerera omuntu agenda kulabisa sokodde wali kalanje aliwa kululi mwana twagenda ku mulimu tewalabisa muntu jab wantu Tekayo dad, toseka na muntu, vayo, meja, oliwa. Soko nabisizemu, we, ube ngumi ngo muntu alina amaanyi, tewalide. Tekeyo, ate chwatu, olina okubanga tekayo bona, tudeyo. Soke tukubemu na buno, wina kubeera fije. Ndeko kweyo. Vamos, Sita. Mwe. Sagala muzanyo, segede. Sagala muzanyo. Halo mama. Wasiibye otya? Obulamu. Nange gyendi eno. Mwalawo naye si mubi eno gyali. Gasirwa kuba nti asumbwamuuko. Si oli gwe wali omanyi saa zino yakyuka, embeera ze si nnungi, okiraba. Olowooza alina empisa talinaako wadde nampisa lwakuba nti gw'oba ozze
akulaga nti wampisa nnyo naye nga kikazi kibi nnyo tekirinaako wadde na mpisa era kyantama saagaana kusembeezaako wadde nakyo wadde kubeera nakyo maama si tuba nikumuwaayiriza lwakuba nti gwe toliiwo kiraba muwala alina empisa mbi omutuma amazzi asooka kwemuulawo okufumba emmere byona byona maama nze sitegeera oba aninga atalina sente simanyi nakumanya asaba sente emuwa muteekamu sente kusiba nviiri kumugulira ngoye ebiki kati juzi namugulidde emmotoka empya naye kati zono omukyala nange yanema maama simanyi kyajja wano kyona kyona katono saa zino kyageeja kyazimbuluka kyona kyona amatama naye nze nanyini sente sigeeja sikyagairako naye njaga kigere naye simanyi oba naakola ntya nze saagala abeerewo maama sikulimba olaba nawe kenyini akuyisaamu amaaso nze simwagala agende naye simanyi oba nakyegobako ntya kibadde wano kiridde sente zange ate kipakira okulya obuli emmere kirya kirira ddala naye tekizaala nze kyansobera n'okunsobera maama saagala ogenda kujja eno kubanga nze sikulima kino ekikazi kino nze kyantamira ddala sikyagala maama nja kuddamu nkukubira wale bali kunkubira wano essimu nja kukubira kale maama alo gyendi mwasiibye mutya gyendi bizinesi etambula etya emmotoka zatuuse ziri mmeka ezo zirina okubeera 15 ati ndezira enyumba ngewe nakugambye enyumba ezakagwako gorofa ziri 5 ewulayo 5 ngenda basinikirako $20 million kale tekirina buzibu soko endeko wali omuntu ali kunsumbula wano nja kuddamu nkukubira tusabeerako namagezi wemba nga ndi kusimu mbaako respect okiraba olukujja olukugwawo bugwe olinga ekigugu ekyabinankana wantumye ebyokunywa kati sibireese tosobola kusooka nemira nesooka amayinza esimu kwasa nojja ndya sikaali kwata gwe biteekaawo ekiki biteekaawo wekambuwaze bulungi zena nekyenkugamba wanje nebwe bakutumye oba tutegeera ate bantumyewo tosobola kukola mabaawo ndi bizi era eryawo gamawe ekiki ate era oli bba wange lina ekkuufule ngaatandaba beera awo ngaatandaba nkutereza bujoga abadde antereeza olukunkwatya n'ebikono byonna byona okunaba nga ndaba owunya naye ebyo byokulyomba biteeka ebbali nina kyengamba yasama mpulire mbadde nsaba mukwano mpe ku ssente sente hey bakugamba endwano ogaba sente sebo njagala nasenize mukwanga sente ozitwalawo nze wano mpaako sente oziweeyo bakateyamba mu nyumba yo nakyotuwa wabweru weefula omusajja omungi nakyotuwa waneero gwe ndaba wenda kumpitanga mwana muto ono bwe yeekaza nakwadde $10 million azituutewa kale bwe nkutuno ndabanga alimu n'amagezi $10 million zinakwadde wazituutewa wazimpadde ddi oyogera bwogezi bamanyi nti ompa sente zinavire za $10 million naye genywamu ujje gwangamba nga otinywamu njagala nze nsonyipaako sente naawe ezaki mamange mulwadde maama omulwadde kangende ebawanga mpe sente maama wange mulwadde bujja maama abeeranga mulwadde ongamba nga oti mpa sente kati togenda kumpa
Soko na ibisibu. Mama afe nga tomwande sente. Ndagewa. Agenda afe. Nze njagala sente. Zaki. Baba nono. Nego na kwa baga kumpisa mu nya amaso. Soko ve. Ndagewa. Stuka. Mama. Stuka. Sebo. Wonjemera. Sina gendaga. Na ugambe saga kunsumbula. Nengo kakanyo byokunyo tademo obutwa. Obutwa. Sobola kutta. Mabagazi mu mwesiga. Soko niyo ko kwanza ngabi. Oli agamba nako nako. Ile tanobile echo. Nkyali ku nsonga ya sente. Nga tona okumbula nsonga ya sente. Yabakozi ba mamaze do bakolako. Aloli kunziza ku by'abakozi. Ensonga za mama wange omaze zisolovinga. Iyo bamotso ko bireke nkubuuziza nti abakozi bamaze do bakolako oba nidda. Abakozi n'abakozeeko. Babakozeeko. Neyanziza. Sekati mpayoko ka sente nyo. Kale bye mama onja abikolako. Nesi lunako tolikuja kunsaba ano sente kubanga sizino gamunoze kubiti. Era ndi mukazi wo olina okumpa ka sente nyo. Ekyo kitegedde. Saka no kusembeera amitu kimanyi. Bannange. Angwa muntu omukulu bakyaga kwesanga mwana muto. Ompepe nga ndi mwana muto. Osobola okutuula waliwo ekimeto mukimunya. So kati ebirana nga tubivuddeko. Twagana ekyo osooka ntwaleko kwegye kalina eri. Bali kuzimba. Wana wadde naye tubaka yana yawedde naye ngenza okulira mutena bakuyiga. Mutena babakola ku kati simanyi obuzibu buli bakuseeta. Tujja gendayo. Di. Enkya. Your Excellency, sir, the President of the Republic of Nangai, in the House, right honorable members, prime ministers, the vice president, the advisors, as I was instructed to organize and put precautions which the citizens of Nangai are supposed to follow in order to solve the problem of the unmarried in the country. Allow me read for the people these precautions which they are supposed to follow in order for them to attain stable marriages so that our country can move on well, because we cannot have a country without marriage. And you see, everything is standing on marriage. Even the Bible says, go and produce, multiply, and fill the world. Precaution number 1, hard work. Your Excellency, sir, the citizens of Nangai, they ought to work hard, because poverty is something very bad. In a family where there is no money, it's very hard to educate children. It's very hard for the children to get medication, and therefore the marriage cannot stand, because even there will be no food in that home. Lack of guidance. Your Excellency, sir, we need to get the Sengas and the Kojas who can talk to the citizens of Nangai and sensitize them about how to handle marriage issues. Early marriages, Your Excellency, sir, there has been early marriages in the country of Nangai for some good years, and this is dangerous, because some of these people indulge themselves in marriages when they are at a tender age, and therefore by the time they realize the concept of it, they have already gone astray. They have many children. They can't be able to take care of them as a result of poverty, because there is no money. They end up abandoning the children, and finally they divorce. Cultural differences. The differences in culture
or tribal differences. You may find that people are married to each other, but they have differences in culture. Like there are some cultures whereby you are not supposed even to shake hands with your father-in-law, and it may not be the case with other cultures. So you find that when these two cultures have mixed up, there will be a collusion, there will be a friction. They may not rhyme very well, and at the end of the day, you may find they are divorcing. Lack of courtship. These days, most especially the youths, they are no longer conducting courtship before they marry. They find themselves, Your Excellency, sir, in bars, in discos. Then they end up taking themselves home, that for marriage. At the end of the day, you realize one of the couple is a night dancer. Another one urinates on a bed. The other one will realize late when they already have many children. And it will be difficult for such a couple to stay together with such behavior. But if they had carried out courtship earlier, you would find that these couples were going to be able to identify the problem earlier, and therefore they halt the marriages. Cultural diversion. You find that the citizens of Nangai have abandoned the culture. They are no longer paying bride price. This makes it difficult for the family to be stable, because you find that the family of the lady, the parents are not happy with her because she just escaped from home. So this family will be there without the happiness of the parents. And this man, this gentleman, is not going to take this lady as serious because he didn't pay anything. He's just going to treat her the way he feels like. And at the end of the day, you will find the two parties are not agreeing and automatically divorce. Your Excellency, sir, lack of serious and tough laws on domestic violence. You find that there is a lot of murder in families and other physical violence, torture, and the law is not very strict. You may find somebody has murdered someone whose daughter or son is taken to court because of human rights. There is no death sentence. You may find that the person is walking home systematically to eat kalo after court when he has already defended himself. Your Excellency, sir, last but not least, superstitious culture of torture and mistreatment of women. You find that these women are mistreated. They are denied some kinds of food that they are not supposed to eat. It's only for men, like a gizzard, chicken, pork, and some kinds of fish. This one denies them nutritional rights, and therefore this is very bad. Some men are still too backward in the country of Nangai. They are still believing in tradition. Therefore, Your Excellency, sir, we need to put some laws to limit on that. Your Excellency, sir, illiteracy is the last point. In the country of Nangai, very many people are illiterate, and therefore they are not able to get good paying jobs which can earn them a living to get money and take care of their families. An educated person, lady or gentleman, will plan and have a small number of children which he or she is able to take care of. But an illiterate is green about family planning, will just go on producing children day and night. At the end of the day, you find one person has 10 children and has no job. This is very dangerous because children are not going to be able to get the basic needs of life, like a shelter, water, food, education, among others. So, Your Excellency, sir, those are the 10-point programs which you instructed me to go and bring to the awareness of the citizens of the Republic of Nangai. Thank you very much, Your Excellency, sir. Thank you, Honorable Speaker. Your Excellency, I humbly introduce myself. I am Honorable Jeffy Liadong, representative of Mwembe Tayari,
And Mr. President, I will make sure that people in my area, all of them are married. Order in the room, silence in the room. Your Excellency, sir, the President of the Republic of Nangai, you have heard from the horse's mouth. The honorable members are ready and more than willing to go and sensitize people in their respective constituencies to make sure that the citizens of Nangai put into practice the precautions which we have put forward. Therefore, allow me invite Your Excellency, the President of the Republic of Nangai. So, right honorable members, the Vice President, Presidential Advisors in the House, Prime Ministers and the other ministers in their respective positions, allow me invite the Excellency to have something to say as we close. Your Excellency, you're welcome, sir. Bwasinze boy okwega mubera mubera nga yeyagaza mani zene megere mara mani bene megere mara okonyumye ochanyumya mani olabo tu bulambo kwa twenda mukazi mani wakamani unyuma buli butya mwanze kati nze sikyakuba na bafu abakazi bakakokunaba ngaze na kamara myaka 7 ngasinga mwana kanze yange nemegere mara wange mwana naina kao kamazale nenga kamazale buli sawa kangamba okunaba simanya gulo omunyo nzo omunyo wange gufuba mwezi mulamba gwe mwana nakugamba ebintu ebyo ndabisobola alekadi muto wange otandizobera chata ma oli kunywa ngoyo yaguze onywange yaguze mujo sete zanyu spendinga ulamunyu simanyanga sukali ate sabuni nakuzazira gwe nakuzazira gwe muto wange yali agenda okuwasa owasabi mwana kanize nengwe sigula nze abo mbafukuzanga mwana oba izo mbwa nengwe wange sigule ngwe sigula mu mukazi agala omugule ngoye simanyi bigatto binze bisigula kati naze mwenyini nsiba musati emwate embulenga tonenkofiire emu ize mwana we no murulu ni wate katumala manyi yongeza akalalama waliwo naona vibe mwana ate nekirala waliye tekako vibe mwana ate okolola nnyo ekyo kyekyo bwe atampulira ne refresh nze obwongo bwe waliwona bayikwata mani emwana ono kyali tetumuwanga bintu byaffe ono mwana gweoli mukodo ogubibyo mwana ayina ejuzi walina akakomando nolema otuyulizaako kigazi kyange kyekikumi bwe yaduka nago ye kano kabadde sokolinde tomulabisa sokoveeyo ono kyali mumpe muteekemu ku namba 5 gwegwe emirimu tetwagala mu muzanyo segera olandi nze njitya dadi oyo njitya sokwate wano gwe oyo muti webereremu wetugamba mulimu olina kujja mangu osegede olina kujja mangu muganda wange nsanyusa okukulaba nange okusanga nnyabo kulikayo tuvuddeyo muli bulungi tuli bubi era nkulaba ondaba oli bwesideddi naye naawe balondirira kaviri ndaba keeko nze ondaba nabiyimirira biri naye katawe ndabika si wabi si wabi ono mugamba ki gye tuli mwana gwe
Tuli awo tuli bwe tutyo Mbuulira tulabe mukwano. ogamba nyiye naye mukwano ebintu bizibu nno. Ebiri wati. Olaba mayumba naye mukwano gayingiremu. Ate buzibu ki? Munnange ndi wano ebintu si byangu. Badde wano ne mulamu naye mwana gwe abadde ayogera ne nnyina ku ssimu alina ebigambo byayogedde. Omanyi omuntu okulaga nti takwetaaganga kwa mu bulamu bwe. Naleka agamba nnyina najja ninga kati ngezze sitegeerekeka mbu sizala nkola kujuza bujuza ttooyi. Can you imagine? Naye nga omusajja ogwolaba mu kopi nga bw'owulira. Mu kopi alina ssente naye ayamba bali bweru naye gwalimula takowadde n'ekikumi. Ne bw'omusaba ssente akugamba atalina naye nga abaana enfunza abali ebweru abawa ssente. Naye kati muganda ngenda kukola ntya? Mbeera mu bugagga buno bwonna nga sirina kye nnina. Naye naadde enfunyemu endowooza. Mpula njagala sooka olinde nkuwa ku magezi naye n'omutima ku byempulidde olwaleero. Saagala ate tukole ebintu ate omala ogambe embuuze munange. Ku byempulidde muganda ngo olwaleero bannaye ebintuuse wano. Naye ninayo omuntu gwemanyi oyo essaawa zino nawe mukubira kati. Kiki? Bawo mufu oba onaakiriza tubikoleko. Yasaana kutta. Naye oli bugumu. Bagenda muttisa kikasaale. Mundu oba mundu biki oyagala omugjewo. Nze njagala mugjawo sigale mu bino ebintu bino. Oli mugumu nnyo n'okusinga bw'omumanyi. Byakyuka si yenze oli mukwano ono mulala. Ninayo omutemu gwe bayita Blackali. Oyo omukazi si mwangu naye oba olina ssente ayagala just miliyoni 4 zokka buli kimu kijja kuba kiwedde. Kati simanyi gwozaako. Muganda wange kyo kiwedde ekya ssente si buzibu kasita aba ng'afudde kyenjagala kyokka. Naye ebyo byonna ebigwawo nze tomanyi. Naye tegeka ogamu nze yakubikuleetera wano. Ndi kwambala ngenda leero. Kale. ezokola nebino ebyuma byona sibyagala njagala bazimbe biko kitegeera then emotoka eno nakagigula mujuzi tena kumana mwezi naye ndabanga ekadi ye sekati naye okugambye ebyumba byonondezo byona biraba sekati yana sibyagalawo njagala emotoka ezo nazina bazijjeyo njagala kweta emotoka mpya kitegeera emotoka zange ziri kuva Nairobi nga zijja wano sekati zino zona sizaagalawo kubanga ebiringa ebikadi ye saazo bifuuse scrap kitegeera naye nga nkugambye ate ekyakugamba gakyogera ngaekiwuliriza sekati n'ennyumba ez'ekalina akatinga eno bikwagako amakalina okutandika nga mpanvu olaba katinga eri yakuba naye temala kuggwa naye mayesa ino egenda kuba nga ekola ki egenda kuba nga oneneegwa bayibayo nagizeeko n'enyonyi mmeka 2 nazo zigenda kuba nga zijja kuggwa eri okitegeera sekati naye nakuguddeko emmotoka leka bino byalayiswa naguze ku mmotoka ey'ebbeeyi gyeba ng'otuuka bivulamu byakuba byakunywa buli kimu kyonna ky'oba weetaaga okitegeera naye nkwagala nnyo
Mimi nkwagala musaka tukulecho tukubugira nayo ndiri ari kuteno kunkwata saka tukulecho bwegagala fo ngenda bukulakula mu kitege amayumba nikwagala gwe manji bali kuzimba amayumba nga manji bakuba mukulabo yalama ingeni ari kucherewa kitaga tusako nyini wa mulala kitegera kale musajja gwe onejjo nakuwidde ng'oyogane maama we ebigambo ebyabadde ebibi katolo byonna bino byondaga aha kyengenda okukola ojja kukitegeera ngenda kola kyonna ekisoboka bino ebintu bidde mu mikono gyange naawe ngenda kukulemya ensi okuva olwalo lwentegedde Kubanga ugiteeka osegede olina okubanga muli solidi mulinda mwe ate ono demu ajatagalatagala gwe demu ate kawaaniki gwe kawaaniki ate ono demu kawaaniki mie utingiyoshingo utingiyoshingo gwe kawaaniki ate bano bambega bano bulungi oli otya bulungi wanda bakugerako ne bosi wamu ulira demu ono bagala kwogera na bosi gwe akuyimiridde mu maaso ani yagala siniya wamuli alikwagala kuzala olemu ku nsingo wano otegere nti tuli basiniya booliko Soka ta smoking asero wano smoking asero osege okuba kibewa obadde oteesa otyo olinawo ddiiru oba kawaaniki anti manya gakoogera ne bosi wamwe mwennyini sokoyogere nange mazaale nkubuuziza olina ddiiru ki kawaaniki olina ekitambula oba nze mbadde njagala sinkana bosi wamwe omukazi olina ddiiru ki njagala gigambayo mwennyini kati obadde oliteesa otya obaze tubega mwana lekato okwatakole mulinda musoko sala pressure soko sale pressure ayinza okuba ne ddiiru okulaba bosi waffe tukiganye ekyo tukiganye bosi waffe mawaga musisinkana soko saleko wali emabega sege oba olinawo akasente kutula oba olina ddiiru kutula oba olina ddiiru zino meka singa kino wedda kyewasoose okukola myuta ngazingesinga gwe meja vaayo ono bosi waffe wama obadde olina ddiiru kikasooka otusomeremu badde ninayo ddiiru nagwe njagalaki oli ku polisi wano balanganga otuuseewo olinamu kujjaani kuba ffe buli kimu tukikolera weeriri jakuweza miliyoni 4 eyo si nsonga njagala kalimu kamaze okuyingira ababoys akalimu kayingira njagala kalimu leero gwe tugenda okujjawo mukazi oba musajja ate abo tetulina budde bwawe tukupanya n'omukazi waffe mwana ddiiru tulina budde bwawe yanziza bosi waffe wewo wagwan awaticha soko balage maaso alekerawo dadi Michael Tyson wadde toliiwo bosi waffe oyo bosi gwe nagambye nga kibosera olinamu ejjaani oyo alinamu kujjaani ekitambula kati ono mazaala alinawo akalimu wali eri wonna kiwani ki kiradde nkugambye yaŋŋambye akalimu njagala oli mumugjewo obimanyi leero obimanyi naye mwana alinayo ekizimbe kitanaba kuggwa mugende omwambuse waggulu eyo mumale ekyo totya sente tafuze nazo sente weeziri naye temulekawo obujulizi
gachikola imuti ngatwakola oli eri mujukiro oli mwana mwana ono boya akuba abantu ebikonde ebiwero ono njagala omuntu oba omuteka mu namba 5 muteke wagenda nokola ensobi kwolwa akola ensobi kiriya nagamba omuntu musanye obujulizi bubule akasente kafe ngenda kusindikira akamome akakomaze kate kakosegede tokati gwegenda wano gwegenda tugenda kumalirizanga otukubira ku simu gwedemu ndogo yeunzanya jakulya 10 ku milioni nyata ina bizibu ato yagala gana ki kwambaze mbadde mbasamundeko omwagala sente zindaba sente oba mwagala amayumba gonna ngendaba omwagala emotoka zonna ngendaba wa naye mami mbasamusonye mumpa obulamu kuba mazima sibamanyi ate sirina muntu yena gwe nali nkosezaako omwagala sente zonna ngendaba amadamu most welcome, Madam Vice President. Thank you, Paradise. Thank you so much. Your Excellency, the President of the Republic of Nangai, a protocol observed. I'm privileged once more to be in this house as the Speaker of Parliament, Chate Winnie. In the house, Your Excellency, sir, we have right honorable members, ministers, as advisors, prime ministers, and the vice president. There is a big problem in our country as we have been struggling to put things right, but at the moment the things seem to be more serious than before. We have had several sessions about the unmarried in the country. The singles, precautions have been put in place. We have tried our best, but it seems like nothing is being done. 90% of the people who were unmarried, only 10% complied. And right now we have 80% in the country who are unmarried. The street children are very many. The country is insecure. Theft is too much, robberies, killings. A case in point, our Prime Minister was killed. That is very dangerous to our country. It portrays a very bad picture. And therefore, right honorable members, I'm here to make you know that His Excellency, the President of the Republic of Nangai, put in place tough laws which people are supposed to follow, and the security is supposed to enforce so that we totally curb down this menace. The laws which have been put in place, there are 3 strict laws which have been put in place to handle the challenge of the singles in the country of Nangai. He came up with the president's solutions to the unmarried in the country of Nangai, as the singles are alarming. The first law, the security is supposed to move around door to door, asking the citizens, interviewing them whether they are married or not. Each is supposed
to declare whether he is married or not. The second law is forcing citizens into marriages, most especially those ones having similar problems. For example, if she or he killed the husband or wife, he is going to be forced to marry to the person with a similar challenge who also killed his spouse or her spouse. The third law is in case of any domestic violence in any home, all the clan members are supposed to intervene and settle that dispute immediately, or else the whole clan is killed. Your Excellency, sir, those are the tough laws which you have put in place, sir, and the honorable members of parliament, the ministers, plus the vice president, I urge you to put into practice this immediately. We shall have to find a way of enforcing this with the help of the security, starting from today evening. Your Excellency, sir, I would wish to invite my colleagues in the House if they have something to say before we put the law into action. Thank you, sir. Thank you, Honorable Speaker. Your Excellency, the President of the Republic of Nangai, the citizens have not fulfilled the government's 10-point programs of the stable marriage. Therefore, I absolutely agree with the laws put in the place. Mr. President, if these citizens are not handled with an iron hand, the country is dying and we are losing the nation. I will be among the people who will moving around to ensure that they follow them promptly. Thank you, Mr. President. Thank you, Honorable Speaker, with the protocol observed. Thank you, Honorable Speaker. Your Excellency, as an opposition, I don't agree with forcing people into marriage. They have different ideas. I'm not against the law, but that's what I just want the President to take a view on. Now that the citizens of the Republic of Nangai have failed to put in practice the presidential 10-point programs of stable marriage, I instruct the Speaker of Parliament to make citizens put the following. The case of domestic violence in home, we are going to kill the whole clan. Force people to marry. Move door to door, asking each and everybody why is not married. Umanyingani? Kumanyinge mupisebo. Ekinde soli mufumbo. Nze. Nedda mukama wange. Naye oli aketekera ita president yayisa nga tetwagala muwulu mu kitundu kyaffe wano. Naliwulirako mukama wange. Katika kaseera mukazi waliwo. Mukazi wange taliwo, omukazi yafa. Mukazi namusanga mu nnyumba ng'afudde. Kye kyamudde? Namusanga mu nnyumba nga yeebase ng'afudde mukama wange. Police no reporting? Byonna twabikola. Ekyadirira? Anti kati era nga womanyi kwali kumuziika nga nina okubeeraawo nina ennaku. Kye kyamuta? Simanyi omukazi nasanga. Omukazi ekituufu kanjogera amazima. Kanjogera amazima. Ekituufu n'ekifuule kyama, kifuule kyama. Andi tuula wansi oyogere. Ekituufu omukazi wange nze yamutta. Lwaki wamutta? Nze yamutta.
Lwaki wamunta yali akoze ki? Mukazi wange yali mwenzi. Tula wansi. Mukazi yali mwenzi. Mukazi yali mwenzi. Kuchobogezako omunta eh? Sikugezaako. Yali mwenzi yaleeta omusajja mu nju yange. Omusajja munange obeera gwokola ki? Obeera gwokola ki? Kati ogenda kufuna mukazi saawa zino. Mama nze. Bodyguard. Wanya hivyo. Kama wange wanindesa afadhali nsigale nga ndi mu. Olabono. Nayo musango gwe gumongo gugwo. Naye atabawe. Kati musanya okubeera wamu. Wali sose nondeka mukama wange. Owatokiriza tugenda no mulimu madam sirina. Wewe molu muise mwe. Wanange mukama wange. Ngoze njamutwala nzikiriza mukama wange. Nzikiriza. Kwata ukazi ukwata. Banaye. Aligana. Mtamlisha baadaye. Jabali ko sebo. Asona jabali. Ndowooza nzijukira. Kujukira bulungi. Binagamba ko kuteeka etteeka lya pulezidenti mu nkola ery'obutayagala bawuulu mu ggwanga. Baida ne wano kulandi wonna tuli bawuulu. Kati n'olwekyo mbadde nzize nga nkuleetedde omukyala gw'ogenda okulabika nti owasa okuteeka etteeka lya pulezidenti mu nkola. Ono y'omukyala gwe kutuleetedde. Sebo yono nyabo olina kufumbirwa wano. Tetwagala bintu byakubeera ku ma street kuzaalazaala. Twagala obeere ono yebbaawo gw'ogenda okuwasa. Gondera etteeka lya pulezidenti. Okitegeera? Nyabo olukitegeera? Sebo ono y'omukyala gw'ogenda okukola ki? Okuwasa. Mr. RDC, these people they are supposed to be married, isn't it? Yeah. Can you go? Sebo ono y'omukyala gutukuwadde. Genda wa bawo. Sebo kwala mukyalawo ngende. Togana oyagaga nateeka. Twala muntu wo fe tugende. Kati gwe bakumpa tesa kusima ndese bintu toza bintu tufumba mere ndamateka ga president ngenda agamenya kati gwe sicha kwagala maka gange ogera kutambula onvire esaga bintu byakumanyira maka gange wansanga ndi bulungi katolete de bintu byo sikumanyi tomanyi bichi kati bichi byokola bineno ze bintu sibyagala sagala ogenda kufuluma ano ogende sicha kwagala maka gange mateka ga president kikimpulira muli kuyomba eno. Nzo omukazi bamunjagalaza bwagaliza samusima simumanyi omukazi tafumba mere enjala enuma mvude ku mulimu sinalya enjala kuluma bulumi. Gwe tewawulira etteeka lye baayisa. Teeka ki? Etteeka lye baayisa kasita otulugunya omukazi bagenda kutta ekika kiramba. Nze saagala kufa kamufresh. Ekyange kati fe. Soko wulira. Gwe wuuyo bakuwadde omukazi wuuyo. Ali potable bamukuwadde olunaku lumu. Nenze gwe baawo ogukazi gunene ate n'akafaiso yadde katini. Tusula ensula kubunkenko omukazi gunene negwe omukazi uno potable mwankamala olunaku lumu muli kuyomba nzo wange namala nemusima. Nange njagala bampa omunene ne bampa omukazi abakazi abatono bagamba balimu ebyama ontali mukyama. Tali mukyama ali mu bizibu byerero najudde ebizibu. Bagenda kusiba kamufreji. Ekika kyaffe kabakite kabansibe nze atisto okufa naye nga tumutote. Ekika kyonna kiffe tuvugwe tuveewo naye nga ze simutoto n'omukazi. Tesaagala era muganye kati gwamanyi uyo mwesotinge naye. Gwe kamufreji soko wano. Soko je uva mu bintu by'okusaagisa obulamu. Bagenda kutta. Neteeka ndi wakulimenya leero. Nteeka ndi wakulimenya leero. Gwe bagenda kutta kamufreji nze nkubuulira amazima. Omukazi atafumba waka muganda wange. Kati olugula emmere omukazi afumba agenda kufumba ki? Mubuuze teriimu. Agenda kufumba ki? Teriimu. Ekibuzibu ki? Nze nkoye. Owulira ebintu byaddamu.
Banaye, muwulirize bye baatugamba. Oli ebintu by'Adamu tayagala kufumba. Kati omukazi ng'ono gwo oyagala amukolere ki? Camouflage. Nze ngenze. Gwe camouflage soko okomewo wano sagala njogere naye ng'ompisaamu amaaso. Mutuleetera ebizibu mmwe. Gwe camouflage neko omukazi obadde ki? Obadde ki n'omukazi? Obadde ki n'omukazi? Agakukubala mukazi. Agakukubala mukazi. Agakukubala mukazi. Agakukubala mukazi. Thank you, Your Excellency. I have brought a report about the marriage statuses of the citizens of the Republic of Nangai. And they are fulfilled, settled in their marriages, as we have never registered any domestic violence, and all happily married and fear the laws, respect it, sir. Thank you so much. Thank you so much, Vice President of the Republic of Nangai, for the report you have brought. I'm very, very happy now that gender-based violence is no more, and the singles are now married, they are now settled in their family, and there's production, there's development. They have respected the law. I'm very happy. Let them continue like that.